Erinnya eryange nze Nantambi Silivia. Nali ndi wano nga ababbanka bajja nekubira enduulu bannange sibitegeera. Nali ndi wano ababbanka nga bazze nga bawandiika ku nnyumba. Nze nange n'embisiimuula sibitegeera nga bagamba mbu omusajja yantundira mu nnyumba. Era eyagula ye yasinga wano. Kakati sibitegeera bannange. Bangoba mu nnyumba. Nina abaana 5. Asooka ali ku university. Omulala ali mu nursery. Bangoba mu nnyumba. Balajanira mujje muntaase kuba sibitegeera nga konzi siina we nali ngenze n'ensayininga bintu bino. Sibitegeera. Wano twajjawo 29. Paka kati wembadde mpangaalidde n'abaana. Siina kyakola bannange munsaasire. Munyambe. Justine Mbabazi. Omubaka wa pulezidenti. Jangu ntaase we Wakiso. RDC mujje muntaase. Charles Lwanga nansana mujje muntaase mama Fiina muveeyo mundunuleko mu nsonga zange. Siina gyendaga siina wentandikira. Siina wentandikira mikwano siina wentandikira mujje munyambe muntaase. Omusajja namubuuza nti yaabo bwe waguza be baani nze mbeera wakasivaawo. Mukyabaguza ne baba nga tebajjangako wano kundaba. Simanyi we baayita. Mujje munsaasire mujje munyambe muntaase siina gye ŋŋenda. Ababbanka buli kadde bajja bantiisatiisa. Ovaawo ddi mu nnyumba? Ovaamu ddi? Nze ne mbaga siina gye ndaga. Mulabe abo ababaguza oba be basingira ssente babasasule. Kati bbanka yeebanja. Ebanja. N'ekyapa baakikyusa ddamu kiri mu mannya g'oli. Omwami owange ye Mbalire Yunusu. Naye ekyapa gwe kyadda sima Baba Naluke. Baba Naluke sibitegeera nze ne babiŋŋamba. Mugwe yaguza ate ye omwami agamba tatundanga. Wabula okujjako oyo bakola ddiiru zaabwe basajja nga mugambye ayagala kwewola. Kwe kumuwa ekyapa ne bamuferereyo. Naye nze sibitegeera nabitegeera ne wabiŋŋamba sibitegeera. Munsaasire. Munyambe mbakoola pulezidenti. Justine jangu ntaase. Justine Mbabazi mbaka wa pulezidenti. Aladdi muyingire mu nsonga zange mujje mundabe muntaase siina kyakukola. Siina gye ntwala baana bantiisatiisa butiisatiisa. Buli lukya mu wiiki bwano bayinza okulambulawo emirundi ng'esatu. Nga bayingira buli kadde ebintu byo bifulumya ddi. Nga gye ŋŋenda. Sirina gye ndaga munsaasire. Omusajja ali eyo kakati takyabeerawo. Naye abitya simuwuliza. Wagira sikyamutegeera. Sibitegeera nze ndi mu nnyumba. Agala kungoba. Muntaase munsaasire. Okuva 29 ndi wano ndi mutaka. Wano wonna nasanga nsiko nze nasooka kugundi kuno ku ttaka lino. Nga buli wamu wonna nsiko. Nenkuba bbulooka. Ne tuzimba ennyumba eno. Ero sinnatuukayo neekubira enduulu. Ye yadda mu kumpa lupapula. Mbu ŋŋende ku kooti e Matugga. Ntuuka ku kooti nze siraawe ntandikira. Omusajja mukazi gwe nasanga mu kaluumu n'aŋŋamba kati oyo omuggulako musango ki? Yatunda bibye. Nenze siina wenfuniramu. Ng'omuntu aludde wano ng'omukazi afumbye wano alina abaana 5. Munsaasire munziruukirire. Banka ejja wano mbwebanja. Yengoba mu nnyumba ate ng'olwedde egambye ono yatunda byakyukadde ekyapa tekikyali mu mannya ge. Munsaasire.
kuno nze nasookako nga wonna bunnansiko nenkuba buloka nekimama tuzimba ne tusobola okuzimba Musaasire mwami esente ze baamuwa yaŋŋamba tebaamuwa naye mbu mukola endagaano yagenda mu banka ng'oyo Banaluche yayagala ssente mu banka n'emugamba tuwe endagaano ffe tetukola ki tetuwa ssente nga tekuli ndagaano wadde olina ekyapa ne bamukozesa endagaano eyo mbu miliyoni 160 mbu kiwano we yatundawo naye sibalabangako abaagula paka kati wabula banka yevuddeyo ng'ewandiika ku nnyumba yange nti quick sale nange nembagamba nti nze wano wange nembisiimuula nako nemba nga mbisiiga langi naye banka yennemeddeko yatundawo mbu miliyoni 160 naye yagamba nti tetwatundako wadde ntatundangawo oli bakolanga basajja n'abasajja n'asobola okuba nga bamuwa ssente mu banka era waliwo ne sisita wange yabuuza yamugamba nti oba si kyekyoyo omusajja mutuwe twogereko naye ayogera naibo nga naye akatambi era kalaga omusajja agamba nti nze situndangako era saagala maka gambalire gagende naye just musasule ssente za banka zigire ntumubuuza nti bwe ssente za banka tuzisasula ffe twazirya lwaki gwe tozisasula bw'atyo n'agamba nti okutaasa owaka wammwe musasule ssente za banka mukwano gw'omwami yayagala ssente era ye yagenda mu banka n'azijjayo banga n'ekyapa yali yakikyusa nga kigenze mu mannya ge nga tekikyasoma mbalire nga wabula kisoma Banaluche sma ema nze simulabanga nako wano wembeera wenkolera emirimu gyange kujjaho nga nvuddeyo ngenze mu katale kugula bintu simulabangako omwami si ye yajjayo ssente Banaluche ye yajjayo ssente ema nze simulabangako era bukyagula n'agamba mbu aguze tajjanga nako wano ntudde ne baneiba banjulira nti mbeerawo wano bulijjo sivaawo okujjaho nga ngenzeeko mu katale Musaasire munnyambe era ye yaŋŋamba yali witness yateekawo nga bagalanta n'abalala mbu baaliwo nze naye siina kye nali ntaddeko mukono gwaye tebalina kye baali baŋŋambe mu byakwewoleera awo wola okulaba obulabi banka ng'eyingidde awo eteekako ekiwandiiko embuuza nti Banaluche aluwa ko nze wano si wa Banaluche nze simumanyi namumanya simumanyi wano nanyiniwo mulala nti Banaluche yabeera wano kubanga omwami wo gwe nga gwe yatunda bw'oba bagamba nti Banaluche tomumanyi nze sirabanga ku ssente siziryangako sikolanga ki n'abaana basoma babeera ku mabanja ku masomero baba babanja n'ofuna ssente ez'abaana ne baba nga babagoba bulijjo baddayo ng'omwezi olumu guyiseeko n'oteteekanya obusente nga buva mu kibiina n'owannasale waali atudde sinnamufunirayo wadde 10 obusente mbujja mu kibiina mbujja mu bibiina bino bye tubeeramu matiki matugga tukolerwa mu investment club era nze sekuritale waabwe naye LC ntuukayo gibuuza njigamba bino biri bitya kibuuza omwami wo era teyankubira ku ssimu ate nga vice we mu neighbor wange yoli naye teyankubira ku ssimu wadde akatoko kyogere kiri kya banka nze aba banka sibalabangako kubanga mbeerawo okujjawo beka nga kati nga bazze okuwandiikako ekiwandiiko ekya quick sale nze sibalabangako era simanyi budde ki bwe bajjirawo kuba wano nsiibawo nvaawo nga ngenda mu katale ku mabanda okugula ebintu naye nze nga mbeerawo aba banka sibalabangako okulaba nti no bagenda kuwoono ssente kubanga era naalibaganye sisobola kukutaako mikono nze ku bintu ebyo nsigalewa mu bbanga sibalabangako simanyi watuufu waali
simanyi watuufu waali baana ye yavangawo wano nga wagamba nsonyiwa bano banfera bufezi nze nga muga ebyo sibitegeera byoyogera nze njagala maka gange wembadde okuva edda nedda nze ndagawa njagala maka gange mwesootingire eyo nadduka nze kati essaawa zino simanyi waali naye byamuyitirirako oba yamanyi banze buli kanaku mbadde mubanja maka gange timwesootingire eyo mubabbanka sibimanyi kubanga sibalabako nga bazze wano okujjako okujja okuwandiika ekiwandiiko n'abajja okujja okubuuza mbuno wano Banaluche nembaga mugende nze wano si wa Banaluche bayogera linnya eyo Samuel Banaluche ate nga nze owange si oyo sibitegeera kati kiki osaba nsaba obuyambi obumbeeza waka wange wano maka gange ngaagala sina gyendaza baana abafere bali balabika bafere nze sibategeera nabategeera batwala waka wange banka ejje twala waka wange munsaasire Justin Mbabazi munange mbaka wa president owa Kisomu je RDC mujja munyambe muyingire mu nsonga zange Charles Lwanga president mama Fina sina gyendaga wano mbaddewo kuva 2009 sina gamba mbu twali tuteesezaako tutunde oba twewoole oba tukole tutya musajja yakola bibye nga sibitegeera munsaasire munyambe nagenda kwero siba nsindika ku gundi nze sirina na sente zitandika kukola ku balooya sina na sente zikola biti bango babugobi nti ogwo musango uli yatunda uwe ne munsaasire munyambe ndagawa nze ku ssaawa zino n'abaana weneze tatyali mu ssente wadda katini munsaasire kubanga zino ssente yazifunaga entambula butambuze munsaasire mujje munyambe muyingire mu nsonga zange abaana sina gyakubakolera banoonyeza ekyokulya ekyokusula na school fees munsaasire munyambe muveeyo munyambe mfunire okubeera awaka gange njagalawo nateekawo amaanyi gange mangi nakubanga bulooka waliwo bonna ab'okukyalo banjulira abakadde beeri abaalingawo wano wonna waali nsiko zino ennyumba eziriwo zizzeewo zimeruseewo nga nze nasookawo munsaasire munyambe muntaase amaka gange nga sigaze munsaasire abo bagende beesootinge byawe agamba abafeera abagamba mbu baagula noone yatunda be bamanyi nga sibitegeera tebalina nabye bannyonnyola nga mbitegeera ng'ate buli kadde ababbanka beewuuba wano bankangakanga fulumya ebintu by'obifulumya ddi nange mbabuuza nze siryanga ku ssente zammwe mwali mundabyeko tigwe wali weekweseewa ffe twajjanga wano ne mbaga mujjawo mutya nga mbeera wano wenkolera mujjawo mutya ekyo banne nsaba buyambi amannya gange banjita Ajati Fatina Nabachwa Nkoola mbeera wano Matugga Mabanda munnaye muliraana waffe twafuna okusoomoozebwa nga ennyumba ye ewandiikiddwako abantu abataategeerekeka era betutamanyi naye nga bambi okutwalira awamu ali mu maziga era yakava ne ku kitanda nga ffe tumubaddeko olw'okutiisibwatiisibwa okujja okumutwalako amaka ge g'ataamanyako mayitire g'ataalyako ku ssente kuba bwe mubeera n'omwami mufuna okukkaanya n'akubuulira nti munnange olw'ensonga eno n'eno njagala tukole bwe tuti ne bwe tuti naye ekitaaliwo ye kye yeekanga obwekanzi nga bazze okuwandiikako kuba nange mwennyini bansangawokko nga ne ssente zeboogera tazimanyi nako kale okutiisibwatiisibwa okwo kumuleetedde obuzibu abaana tebasoma bonna bali wano batudde okuva kwasooka paka kwasembayo kuleka ali ku university naye ng'ate naye essaawa yonna bamukomyawo
kubanga akyayagala okusoma. Kale bannange ensonga ezo tusaba bekikwatako batudduukirire olw'omulango ogukubiddwa eri neiba wange ate nga muganda wange. Bannange kwe kusoomoozebwa ekyo okwo kuba ne ku kaseera kano tetumanyi omwami gye yaddukira gye yalaga. Naye kaakati ye nga ye n'abaana agenda kulagawa. Bannange Museveni duukirira abafera abatufera mu maka gaffe ne gatwalibwa abantu be mutamaze kukkaanya nti oba muteesezza n'omwami mukaanyiza. Yingira mu nsonga zaffe ezikwata ku bifo byaffe ng'ate abasajja bakola ki babitunda nga ffe tetutegedde. Kale bannange ensonga ezo tusaba budduukirizi, tusabwa kulamulwa mu bwenkanya nga n'abaagulawo tebalabikangako nti oba be bano, wabula banka ze zijja ze zitiisatiisa nti twagala mu wiiki emu otambule okole ki oveewo, atambule alagewa. Bannange ensonga ezo nga neiba. Erinnya eryange amannya agange nze Constance ya Nakku. Bannange nsaba buyambi, mutuyambe mutudduukirire, amaka gaffe tugasigaze, baatufera. Nze nzaalo omwana wange owa wano Yunusu Mbalire, naye nange ndi mu maziga simanyi mwana wange gyali. Baatufera, baagala kututwalako maka gaffe. Abazzukulu tunaabakuumirawa? Abaana tetulina na ssente zigenda kuweerera baana. Yamanyi okunoonya ssente kwe tuyimiridde n'atuyimirizaawo. Naye tuli mu maziga tetumanyi muntu waffe gyali. Obadde nze kulaba mutabani? Era gwe mbadde nze okulaba. Nze Constance Nakku. Erinnya nze Lubwama John, chairman wa Matuga Mabanda. Ku nsonga za mwami Mbalire Yunusu ne mwami Bananuka Emmanuel. Mwami Mbalire Yunusu yajja nantegeeza nti alina mukwano gwe gwayagala yeewolere ku nnyumba ye. Bw'amala okwewola nga muwadde emyezi 6 nti bw'anaaba amazeeyo looni ye buli kimu kiggwe. Bwe yajja ndowooza ne transaction ya looni saaliwo, naye ngenda okumanya nga n'ekyapa kyakyuka kyadda mu mannya ge ng'ate ebbanja lyabalemerera okusasula. Nensalawo omukyala bwe yajja nantegeeza nti nga bino ebigenda mu maaso awaka sibimanyi, ne ngamba omwami wo mugambe mujje wano ku makya, ne mbayita. Bwe bajja omwami ndowooza nantegeeza nti agenda kuleeta oli eyeewolera ku nnyumba ye babeeko okukaanya kwe bakaanyaako. Okuva n'olwo omwami siddangamu kumulaba, tebaddangamu kudda wange. Awo we nakoma okumanya ku nsonga zaabwe, siinaayo kirala. Nakyempulira nti n'ekyapa kyakyuka ne kidda mu mannya gaani ga mwami Bananuka, ekiyinza okuba nga kizitowa okusinga ku ffe. Mulanga gwensooka gwenyinza okukubiriza abantu abewolera mu ssente mu mikwano gyabwe, osooka weetegereze ani gw'odiiringa naye. Ayinza okuba nga adiiringa naawe ng'ayagala kubba. In fact bwe twali wano nga tumuyise twamubuuza oyo omwami okolaganye naye ebbanga ki, n'agamba wadde ebbanga ddene naye ayinza okuba nga alina intention ey'okufera. N'agamba nti nedda kaŋŋende muyite nakati takomangawo. Naye nze kyasinga okuneewuunyisa bw'afulumamu atuuka eyo ate akubira vice wange ng'agamba nti omwami aganye okukola kitagenda kujja, tulina bwe tukkaanyiza n'ebbanka. Ne bye bakkaanya nabyo sibirabanga. N'ababbanka tebakomangawo gye ndi, nabalabako era nga bamaze kulemererwa. That was my first time okubalaba nga baŋŋamba balina intention okutunda. Banka bw'eba ekola transaction yonna eteekeddwa okujja ku ground, eteekeddwa okujja ku kifo. Kati sisuubira nga mukyala Mbalire ku kifo teyaliiwo. Bateekeddwa okuba nga either family bakikola ki bakimanyi. N'okutuuka okuwandiikako olunaku olwasooka
era mukyala Mbalire bajja ne bawandiikako nti banka property ate nekitwala kumpi wiiki 2 nga tazzeeko mu ofiisi yange kumbuulira biriwo bwe bamala ate ababanko nga wayiseewo ndowooza wiiki 2 ne balyoka ate bajja gyenje n'omwami wo era bajja ne tubaako bwe tukkaanya tulabe ensonga eyo bwetambula nakati awo wenakoma omukyala taddangamu kumbuulira bwe baakoma n'ababanka siddangamu kusisinkana wadde n'omu. Teyanguza njagala nkikubuulire teyanguza siri mubbi sigenda kubba nnyumba ya Mbalire nga twali basajja ng'abasajja tuyingidde ddiiru tulina kye tukola ekirimu naffe nga tugetta mbeera tulabe ekiri muntu kyanaalya sisobola kuyimirira wano ne Mbalire yanguza funa sente exactly yes why not okay amazima gale nti ku miliyoni ez'omukaaga mba nsobola okuleeta ebbiri tusigale nga tusasula mpolampola nga nsasula y'ebbiri bwemwe mwe gatagatamuko nga musasula 4 tusasule ennyumba kana akalimu kaffe kasitaba tukafuna ne bwe guba end of this month oba July tufunye ziri sente zonna zizze. Mbalire baawe tetwamuwola sente tetumuwolanga looni wabula yatunda ennyumba ye n'agiguza omwami omulala gwe saatiikiriza amannya wano ye omwami oyo gwe yaguza gwe twawola looni. Kati ebyo byagambye nti sente teyaziraba ezaweebwa mwami we ayinza okuba nga mutuufu kubanga mwami we si yeyewola ye mwami we yatunda enju